Guy wabaja kumuba, maybe you're older than him. Bichi kambabulire. Ladies, to start with, abasajja tebababba. Omusajja agenda okera ku macho okuva wakanga amanyi nina mukazi wange nafuluma nafuna abantu abalala. It's him. Omusajja akera nakuchitingako. It has nothing to do with you. I've said it again and again. It has nothing to do with you. It's his character. It's him. It's not about you're not cooking enough, you're not good enough in bed, tokolachi. Omusajja abamanyi gwayagala. Osanga gwe nga byonna obikola ofumba oyoza buli kimu omuwako mu emirundi 10 olunaku. Men know who they want. So just because you're doing ABCD, it's not a guarantee. Nsobola okuba mukolera kino mwagala nnyo nza fumba by friend ne buside chico bufumba ebintu nebijjula ku mmeeza. Tekitegeeza nti ababagala era ddayo era akeera naddayo n'alekemera side chick in a presentation nadde waka n'alya because he knows what he wants. Abakazi abalala mwagala babba b'abantu because of the potential you're seeing in them because they're with somebody else. Muyinza okuba mulaba guy oba muyinza okuba mulaba omuwala buunaku nga mumulaba naye abasajja nga temumukwana ne wavaayo guy omu n'akwana omuwala oyo ne mutandika okugamba kunji oyo yavuddeyo n'akwana omuwala oyo alimu ki? Zari yake dina ayagala Lutaaya alimuki. Ne mutandika okwagala omuntu oyo si kuba mumwagala naye olw'okuba Zari aline Lutaaya, so there has to be something special about him. Ne mutandika okuchesinga Lutaaya o ne mutandika okuchesinga omuwala oyo because a certain somebody yamukwanya oyo omuwala. No wanga ddala toyagala muwala oyo oba toyagala Lutaaya, but it's just the idea. Why is he with that person? There has to be something special about him. You start chasing that. Kibanga bano bakazi benyumiza bba wange yandeetera ebimuli anzigulira oluggi kati dadi yantuteka trip kati dadi akola bino dadi biki n'otandika okufuna feelings z'oyo bba wa mukwano gwo based on the things he does for her kuba gwe bba otabikola kati lwotandisa okukyala bulijjo badde okyala naye kati emboozi z'owulira ku mikwano gyo buli lwokyadde ewaabwe n'otandika okwekoza niweetuuza oyagala dadi wa munno akulabe olwaki bulijjo dadi wa munno obadde omulaba naye kati olw'okuba kunyumiza yantuteka trip bane yadde dadi yankoledde bino oyagala ebyo byamukolera. But let me tell you something ladies, naye Lutaaya nankwatira wano nze nfudde. Let me tell you something ladies, oyo omusajja bamukuwa musajja wa mukwano gwo n'atabikola. Because men know who they want. Men know who they spend money on. Men know. Nga bwabikolera oyo muwala mukwano gwo najja n'abikunyumiza gwe bw'omubba talibikola because the connection, the chemistry kubanga eyo connection between you n'oyo musajja gwe falling in love naye oba gwe wateze olw'okubanga akolera mukwano gwo bino ebintu nawe niweetega akamaaso. Abasajja balya gwereeta bulesi ku soosi bw'oti gimuwe alya bo baliwo okulya kye mulina okumanya era ajja kumala okulya tajja nakugulira yadde ka perfume kyokka nga omukazi oyo mukwano gwo amuleetera dozen ya perfumes ebika byonna. So I would never wake up and say, oh my goodness, I want that guy, I love the way he treats her, I love this. No, because when I get with that guy it's not going to be the same vibe, the same chemistry. Same thing right now with my husband. You know, we do things because Lutaaya is literally my friend. Like I'm just up here with women. I gossip with him. I gossip with my husband. We gossip about people. We gossip about politics. We gossip about TikTok. We gossip about cars and everything. Me and Lutaaya, we watch movies together. We love traveling together. We love doing the most. We love you know, that is the chemistry that God has aligned for us. Wokera kumachano ganjagala okubeera n'oyo guy ne wallahi ne wemukuwa nsobola ogamba okay wagala bange mugezeeko nga tewagenda kubeera kantu ako because God aligned that for me and him. Kati gwe n'oveeri olw'okubanga banaye Zari ne Lutaaya beekola ebintu banaye njagala love wet banaye biki ne mukuwa bba wange ne bikulema cause it's my vibe and his vibe coming together to bring that chemistry. Gwe vibe yo neye bweyegatta could be disaster or could be more beautiful. Mulekera okubeera nga mugamba tamusajja agoni nja mubba kubanga biki. My friend, it's never the same. It's never the same. Get your man, create your vibe and do your thing. Do your thing. Ate ebiseera ebirala nno abawala baagala okudeetinga baawo
oba abasajja baagala okwebaka ne mukazi wo because there's something about you. For personally, I feel like if you wake up and want to be with my man, you know, whatever, because right now, you actually want to fuck me. Wallahi. Because you want to be with my man, because now he is with me. The fact is, you want to fuck me. That's what it is. You're obsessed. Why is he with me? What is it like? You want to sleep with me. You do. You are a fan. Tomwagala nti omwagala nti oyagala relationship naye oyagala chiche nnyo lwaki Zari ali naye, you know, that kind of thing. Hey baby. Nkaviri kano kalabika kabulamu pro wano katule bulungi ndowooza. So muve ku ebyo, ofuna muntu wo omudatinge mweyagale oleme kuddawo okulowooza nti nze owange mukuwa gwe bw'olaba nti balabika beekola ebintu ne Zari naye Lutaaya nja mubba mulumu ng'omutwala ajja kulema omunziriza onkubira essimu ogambe banaye tuli ku kikima kintu kyo nga chemistry tewali nga byenneekoza byenneesesa naye tabikola naawe. Men know where their heart is. Owulira terenfuluma ennyumba eno kubanga nza okwetunuulira n'obudde ne bukifa naye nga obugole bwo bwannyumidde. Akanyiriro keeko kakiwala kato, kanyiriro ka bugole ninga kiwala ekito bwe nti kika Lutaaya kimu bwe kiti. Abasigadde oba gye muli kubya mmwe nze sibamanyi saagana nabba.